Barbie Kyagulanyi ne Daniela Atim babatabukidde ebintu bitabuse mukyala wa Buchaman avuddeyo n'alabula wizo lekerawo okuntiisatiisa waliwo Munnakatemba agambibwa okuba nti no Bambi afudde ayitibwa Sarah Ndagire ate nga tugendako e Kenya embeera ekyali ya bunkenke Odinga avuddeyo n'agamba nti Kenya teina a president. Eno News Park channel soko subscribing ku YouTube channel yaffe atera mukwano tekikukola bubi wobanga video eno giwadde like kwasana okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Amawulire katugatandikirewo munnange amawulire getufunano ku News Park channel getunatera okuba nti no tukakasa Munnakatemba ayitibwa Sarah Ndagire kigambibwa nti Bambi avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ono yafunye blood clot era nga munnange yemuleetedde okuba nti no ava mu bulamu bw'ensi eno. Abasinga abanyumirwa nnyo ebina Uganda omukyalo ono mumumanyidde ddala bulungi. Kitalo nnyo kitalo ddala naye katwongere okuba nti no tukakasa amawulire gano. Ebintu bitabuse Barbie Kyagulanyi mukyala wa Bobi Wine akosa ne Daniela Atim mukyala w'omuyimbi Jose Chameleon bavuddeyo ne babeeranga babalabula. Ani abalabudde ye Sandra Teta no ye mukyala w'omuyimbi Wizo avuddeyo n'agamba nti bano bali mu kwefuulanga abali mu kumulwanirira naye ate tewali n'omu yali avuddeyo okuba nti no amukubira essimu abeerenga amunnyonnyola ekituufu ekyaliwo. Mu buufu obwo wavuddeyo n'abategeeza nti basaanidde okuba nti no bava mu nsonga za famire ye. Katukwe Sandra Teta. Hello, my name is Sandra Teta. Today I'm here to talk about a few things I've been seeing on social media, and I would start off by thanking everyone that tried to reach out to me to find out if I was doing okay and kids. And secondly, I would go on saying I would really love to appreciate the efforts of Daniela Atim and Mama Ghetto. However much, I would kindly ask them to step down of my family issues for now, because enough is enough right now, because whatever campaign they're doing or whatever post they're doing are being run on speculations and rumors, because none of them really bothered to call me and ask me what was really going on or even ask if I was doing okay, because in this context, I would actually address Daniela because she's family. But you know, how do you start posting one post, second post without calling someone to really know if whatever you're talking about is real or if she's doing good or if she's, I don't know how you start posting that. But other than that, I would really kindly ask them to step out of my family business and let me handle it as me, Sandra Teta, because this is my family you're talking about. And another thing, in this whole campaign, you are bringing down the brand Sandra Teta. I worked so hard to be who I am today, and as well as Wizo as well. Oluvannyuma lwa Wizo okuvaayo n'alabula Buchaman ne mukyala we okwesonyiwa ensonga za famire ye. Munnange mukyala wa Buchaman azzeemu Wizo oba yanukudde Wizo. Amugambye nti tagenda kwesonyiwa ensonga za Sandra Teta kw'ossa ne Wizo paka nga Sandra Teta avuddeyo n'afuna obwenkanya. Bw'atyo mukyala wa Buchaman wavuddeyo n'agamba. Wabula gw'ataasobodde kuba nti no ofuna amawulire gano akatubeere nga tukuwa audio eya Wizo ng'avaayo okuba nti no alabula omuyimbi Buchaman kw'ossa ne mukyala we. Katubeere nga tukuwa audio eno. Yo Rasta wagwan. Yeah, I'm doing fine. Bambi Rasta nayogera nawe luli nga njogera ne Rasta empologoma eyinza okwogera ne mukyala waayo neewulira. Nendowooza mukyala wo y'empologoma. Gamba mukyala wo ave mu famire yange nkusaba busabi. Gamba mukyala wo weba y'empologoma nga gwe empologoma enkazi nja kya understandinga. Gamba mukyala wo tamanyi gye tuvudde. Gwe olinawo omanyi oli munaku nganze omanyi gye tuvudde. Gamba mukyala wo tamanyi mukyala wange nange simumanyi sagala namumanya. Control ajja biteeka ku next level kuba tayina evidence beyond reasonable doubt nja mukwata defamation. Yeah, thank you. Ye omuyimbi Shiba Kalungi avuddeyo naye nayingira mu nsonga za Sandra Teta akwesa n'omuyimbi Wizo. Katubeere nga tumukuwa. I need Teta to understand as well. She needed to
fight. Even if you do this and you don't even get my face, I'm gone. Because that wasn't the first time Teta was hit. I feel terrible and sad for Teta as well. We need to respect ourselves as women as well, yeah? You can't stay in a place where a man beats you every day. Bwetugendako mu ggwanga ali Kenya, Odinga yavuddeyo n'awakanya ebyo ebyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda era ono yavuddeyo n'ategeeza nti wetwogerera Kenya terina pulezidenti. Bw'atyo Odinga we yavuddeyo n'agamba akakiiko k'ebyokulonda kavayo ne kalangirira William Ruto nga pulezidenti we Kenya, wabula nga ssaawa zino embeera ekyali ya bunkenke mu ggwanga ali Kenya oluvannyuma lwa Raila Odinga okuvaayo n'ayogera nti Kenya terina mukulembeze era terina president. Kakati abantu abasinga mu Kenya tebamanyi kiddako. Katubeera nga tukuwa okwogera kwa Odinga. Barely 2 hours before his announcement, Mr. Bukati called a meeting of the IEBC and revealed to them the different results he was going to announce. 4 of the 7 protested Mr. Chebukati's actions. But Mr. Chebukati, whose mind appeared made up, did not entertain any discussion of the results, precipitating a walkout by a majority of the commissioners, who promptly denounced the results at a press conference. We know what happened next. A majority of the commissioners walked out and held a press conference where they denounced the results. Our view in Azimio is clear. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. I repeat, the figures announced by Mr. Chebukati are null and void and must be quashed by a court of law. In our view, there is neither a legally and validly declared winner nor a president-elect. Mr. Chebukati's announcement purporting to announce a winner is a nullity. He acted with gross impunity and in total disregard of the Constitution and our laws. He could have plunged our country into chaos had our supporters not exercised great restraint. Such blatant acts of impunity can be a threat to the security of our country. It is not up to us to decide whether Mr. Chebukati has committed an offense. We leave that determination to the appropriate authorities. But for avoidance of doubt, I want to repeat that we totally and without reservations reject the presidential results announced yesterday by Mr. Chebukati. I want to commend our supporters for remaining calm and keeping the peace, and urge them to continue to do so. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark channel katukujjukiza okuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video eno ate era olekera obubaka bwawo mu comment section. Wonna wasinza okuba nti nolaba amawulire gaffe, oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda, oli wabweru w'eggwanga, tukwagala nnyo, beera bulungi, weeraba.